Ekikwekweto kya taxi ekyatembeya Salama kyakajja kiyimirizibwa minisita wa Kampala Namisango Kamya polisi yabidduka mu ggwanga eziza bujja ekikwekweto kya bodaboda mweyeredde bodaboda ezisoba mu 100 olw'obutabeera na bisaanizo ng'erementi pamiti saadi pate n'okutikka akabindo. Mu bitundu by'ekibuga Kampala ebyenjawulo gye tutalaaze enguudo ezimu zibadde njereere ng'ate endala emmotoka zibadde nnyingi okusingako bodaboda. Okusinziira ku muduumizi wa polisi y'ebidduka ku polisi ya Kampala mukadde Ruth Kyobutungi, ekikwekweto kino kyakugenda mu maaso okutuusa nga abagoba ba bodaboda bafunye ebisaanizo ebyetaagibwa. Bo abagoba ba bodaboda bawakanyiza eky'abasirikale bano okubowa bodaboda zaabwe bagombeddwamu obwala era nga tubaletse ku polisi ya Kampala mukadde babitebye olw'okulemesa abasirikale okukola ogwabwe ng'abalala balabiddwako nga bibasobedde. Oluvannyuma lw'abamu okutereeza ebisaanyizo byabwe bawereddwa pikipiki zaabwe era ne bagenda. Senyonga Beka Mulinde, Grace Nantale Kakooza, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.